Well, Vanange, that is a beautiful song. Moyo wa Mukama Tonta, I love it so much. Pastor Tweedy Hubbard, oh my God. Yes, she was talking about this other person, Katonda Guyatulekera, because Guyatueleza omwana wa Yesu Kristo yatufira ku musalaba yasala yakoba nti kangoli yakoba, I will not leave you alone. I will leave a helper. Gwe nsobola okuba nga nkola ki nga mubalekera nga mbane omwoyo omuntu gwe yasala olekera nga omuyambi bamweta omwoyo. So tune abatera tukoba nti munnange omwoyo omuntu Katonda gwe yatuleetera. There are certain things we always do at times. Bambi yena yawulira bubi. Even the angels editukuuma at times we tujja twagabonako bantu oyize emisango bakulagira kola kino wakola ekikyo. By the way, what you should know, what I learned ti munnange dino di malaika. Some of us don't know that we have these angels in Katonda yakola kiyaditwa, but tujja okudiniza mulimu malaika munange dona ngatida stand nga Katonda nga tusobola okwogera ekigambo kyakola kikyatuka, because you are failing to respond to it. But twine habati yatukoba nti omwoyo wa Mukama tandeka nti wona woli okuba nga otuusaawo, you are there because of the Holy Spirit, kubanga naatera okuba nga agemagana in between you n'okuba nga agemagana ne Katonda buli kimu ky'oba olikola. Nga kuwakoba nti bwentandika okusaba eriyo bwentuka nabo nanga byendi kwogera tiri kubitegeera nga tidi gye biri kuva aye nga tidi munne tulina omuntu atukola ki atubeerawo. So he was telling us mwoyo wa Mukama Tonta, it is not always good okuba nti tumuniiza ate kabiri yakuvaako. I felt mpulira bubi ate nawulira bulungi nti munnanga ate omuntu ali kunkuma ali kundaga bye bali kunkola ali kunprotectinga alikola buli kimu kirungi gyendi okuba nga ndi mulamu ate kabiri oli kumuniiza lwana ino okuba ogobera erobozi lya Katonda. Erobozi lya Katonda oliwulira ng'omwoyo gw'olina mwina akulina n'alikwirire musomo beroti niyo munnange program Tomusaka Kibumba lize kisambira dana etandika okuva ku saa 3 edd'okunkyo mpaka saa 2 edd'okunkyo mpaka saawa 5 bingi n'ebibamu. Today we have God is calling. We have our one and only one Richard Marikowa. He has a grand charity gundi concert jajo okuba nga atawona ku mwezi nga 10 but we shall have him live one on Boba TV nga our God is calling atukobere kibiti kujja kuba where will it be tujja kuba monaka nomero aka Christian events. See a lot of things, functions in the Baile Mobile Vixon, Modi launches. I had desire Luzinda speaking and Quemba with the other in a spirit in Go. She is now a changed person. If she can change, who are you not to change? Who are you not to accept God as your personal savior? Someone gave me a joke by name Jaquani Bible verse just sigala busegale program Tomusaka Kibumba wano ku Baba TV nize kisambira dana atenga ku mikutu jona social media dona Duzuku DSTV Star Times Go TV we are there registered fully, so anytime wasobola kubanga otwaganayo atenga munange ekisenga bukulu butakyusa totawana kukyusa bwaba bafunye muko obuzibu just wait tereze mu katono kati no ebintu tubenga bitambuza bulungi aye kyesobola okuba mukama akwenda ino era akoba nti olina ensonga lwaki oli kutumusake. There is a word for you that he has made you, that has made you spagulu on it, that you're going to receive in the shortest few minutes. Kale munenge tovao kati check kumbreka tuno then twili. Well, Orembo Olunji Olusenenkerefu nga wembako bye today our God is calling is our own son from the eastern, among the wise men from the eastern. Pamwesani Barikowa in the house right now munange. It's going to be an interesting, exclusive, godly invited interview. I love this. I love is my son. I just call him my son, but a son of the soil. Munange ngaliwana ku Baba TV program Tomusaka Kibumba. He is back here for the second time. Lero chichichalina. How far has he gone? Yes, that song Olembalo when the video. It's one of his projects, and he has very many projects he has worked on. Okusinzira a banga lyajirenga ministering. I was with him before COVID. And those how many years, then he's back here at Baba TV. Yes, Katwale Kanakaire Okwaniza Barikowa, you're most welcome
to Boba TV. Yeah, thank you. Zena ndi musanufino Yes. okukwagana n'omuboli waife omulungi ng'akali mulamu. Kabaira kaseera kawanvu. Yes. Lamusako ali kubona ku Boba TV. Okay, abali kutubona ku Boba TV, abatulaba mwenna mbabuuzaako mu linnya erya Yesu. Amina. Ndi musanufino nateera nja kumikisinga ennimi. Ndi kubona wagolola. Yes, ndi musanufino okuba wano. Amina. Really, isanu ly'amaani. Yes. It is a great opportunity ninzani. Bantu bangi no bagezizaako okwenda okufuna ekifaanana nga kino. Yes. But wenfuna opportunity ngeno gitwalira irala ng'ekintu ekikulu. Yes, n'olwekyo ndi musanfu. Amina. Yes, ndowooza mubaine egundi lyowulire ye ajja atuwamuku amaloboozi. Right now is under rehearsals kubanga alina eitu inene ino lyatutegekeire ife abali n'aba Eastern okuba nga ate kabiri feena Christmas tufiikirawo alikola emikolo egy'obwa Katonda idda gitwandulira with the time but right now tulikwenda otukobere. Last time twakomekereza ng'otukobere how bwe walokoka n'embeera gye wabitamu olina ebindi byewatulekerera by'otaatutolerayo. Is among abavubuka omwana omuvubuka eyakulira nga background waliyo eirogo not so. Yes. Oba nerabire. Yes, yatunumiza kusoko otubitiremu ku that small part of it then tweyongera mu maiso. Kakati. Wow. Yes, kakati. Omuwuliriza waife omulungi, I believe this can bless someone. Yes. Yonna gy'oli mikwano gyaffe abali Kampala abali Mbarara ne walala bino bisobola okuwa omukisa tetubyogera bwogezi. Life yange tebadde nnyangu nnyo okutwaliza wamu naye nebaza Katonda nti ndi mulamu era nkyassa omuko gw'obulamu nkyakiriza Yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwange. Twazaalibwa abaana bangi nnyo eri maama waffe. Buli lwenjogera ebigambo bino mpulirira ddala nga twali baana nga 9. Mama omutaata omu? Yeah. Okay. Mama omutaata omu twali baana 9 though wali abaana abalala. Beyali alalira? Aba step mother abalala. Okay. Mama waffe omulala. Okay. Twazaalwa abaana 9 ku maama wange maama omuto anzalire ddala. Obulamu tebwali bwangu nnyo okutwaliza wamu era abadde Katonda. Zijjukira nina akadde kensaagala kwogerako nnyo buli lwenkwogerako mpulirira ddala nga sawa dino bafaani babali ku TV era ndi ojaguma obe strong kubanga okubanga ate okitereke eri omuntu ali kubita mu mbeera oti neeyo eyandibeerenga mu bisobi ayo buti bwagiwulira the way you speak about it. You know, once you have a problem and you think about it and, you know, share it with those who can be of help. Or didn't you feel a little bit of release the weight ejang olirange ekebera muzizo. So yes, usobola otukobera because those are among the testimonies right now. Singa buti oli mugenzi. Kakati ali kumbona eyo yandibaira kitwalira irala nti Katonda asobola ng'olwemba beruva okuba. Katonda asobolera irala. Twazaalibwa abaana 9. Mbadde ntera nnyo kyogerako e Kampala n'ebitundu ebirala. Yes, twazaalibwa abaana 9. Baana abo twali tweyagala nnyo. Twalina essanyu yadde twali baavu nnyo naye twalina essanyu. Yes, mu bwavu. Naye nzijjukira waliyo kibuyaga eyalumba famire yaffe. Ne batandika okwogera gye tuli. In fact mama waffe teyali mulokole by then. Yali yeeraguza nnyo nga bomanyi abantu nga si balokole. Kiseera kyatuuka ne gudu okumbuza bizano lugano. Kyekyamutuusa okuba nga yeeraguza irera kubanga ebimu ensonga edimu ederaguza abakyala nga azira sente alina ebizibu bingi edimu ku dodi baba basaada babo ena abakazi bameka ng'otwere ku ensonga eyo oyidi bulungi bamalaya abasinga obaire okidi nga bajja mu bwamalaya nga tibendaayi nga bakikola olw'okunoonya obulamu balowooza nti neeri obulamu so ni mami yakikolanga nga idi nti nawali obulamu newaife and for that information ewaife ebukoja yali amasabu
ebukojja kiyindi ku mwalo. Yes, naliyo ino nakulirayo ino yali amasabo. Akati mami nga tomunenya lwaki kubanga yawulirira nga irala nga ni life gyali n'otambuliramu. Yes. Kakati ekiseera kyatuuka batandika okwogera. I've ever told you nti Bible ekoba nti bannabbi b'obulimba balikola obubonero n'ebyamagero. Yes, yajjanga okweraguza bamukoba abasamiza abamu bamukwaba ati olijja kutandika okufiirwa abaana. It is a hard time. Abasamize. Yes. It is a hard time to hear. In fact, batandika omugamba nti ojja kufiirwa omwana omwomu. Nzijukira omwaka ogwasooka twali bubi nnyo. Naye nina muganda wange gwe nali njagala nnyo, muganda waffe twali tweyagala nnyo nga begambye. Lunaku lwatuuka nga mulamu bulungi nga bw'otulaba nga mulamu. Teyalina buzibu bwonna yadde akalwadde konna. Nzijukira twali tuva mu trading center emu yali etuliraanye awo ewaka. Ne tukomawo bulungi tulina bye twali tugenza okugula. Akati brother wange oyo n'angamba nti kaŋŋende nnaabeko mpulire bugu. Y'omukulu oba omuto? Nedda omu ku bakulu. Yali wakusatu ndowooza ku bakulu. N'ayogera n'agamba kaŋŋende nnaabeko. Akati maama olwamala okuggiisa emmere n'atugamba munno gwe wagenze naye aliwa. N'agamba gendayo omuyita agambye agenze kunaaba. Ngenda otuuka mu kiyigo eyabadde omulamu nga mulamu bulungi ng'agudde mu kinaabiro afudde. Tetwawulirako nti oba alwadde oba awulira omusujja oba ssenyiga oba kiki yafa bufi. Nze ngenda okutuuka simanyi oba afudde abeera atya nga manyi oba azirise. Yes, ne mukwata nako. Akati ngenda otuuka ne ngamba mami nti tatayitaba tavaawo wansi gendayo koolabe. Omukadde agenda okutuukayo n'abalala bagenda otuukayo nga mufu wajjo. Kaali kaseera kazibu nnyo. Era in fact omwaka ogwaddako kubanga bakyogera nti buli mwaka maama wange agenda kufiirwangamu omwaka. Ate abasinga obungi bakikola nti buli mwaka wajja kweyagana nti omwaka ogwo omuntu ono waba afiire omwezi gwa Desemba ennaku d'omwezi nga 3. Era n'owundi ayidda kufa nga Desemba ennaku d'omwezi nga 3. Ennaku d'omwezi nga 4 muziike. N'omwaka ogwo it will be the same thing. It's like a generational. It was like generational curse. Nga bakitaawo nti you know every year we shall have like those sacrifices. So even in your family, even in our family, in fact, omubi Setaani yakozesa abantu betutayidi kubanga ye nakozesa abantu nga Katonda bwakozesa abantu. But we believed it was not by the grace of God, naye it was really fujjo lya Setaani. Kati, how many of your siblings did you lose in that before? In fact n'omwaka ogwayirako era twaluzinga sister waffe twali tumwagala nnyo naye yafa n'aleka abaana 5. Yalwala obulwadde bubi nnyo mu bulumi obw'ekitalo. Omwaka ogwaddako ne tuluzingira brother waffe in an amazing way. Omanyi okuba nti omuntu yalwadde nga mulamu bulungi. Nga mami still goes to those witch doctors. Yes. Kubanga buli lunaku nze kennyini kamwakoogera every evening saa 12 baleetanga omusamize ewaka n'atunaza ebiragalalagala. Okitegeera okutuwonya ekintu ekyo obutabeera kubanga ndi omu ku bantu be bayogera bagamba ajja kufiirwa abamu ku baana then n'akata akasembayo. I'm the last born. Kakati brother obitegeera otya ebyani abikugamba? Nali ntegeera. How old were you by that time? By then nali I don't remember. Nali P5 ndowooza. P4 P5. Nali mukulu nnyo. Yes. Kakati brother waffe oyo asookera eddala omukulu, the first born. Nzijukira yalwalamuko katono ne bajja ne bamulaba ng'ateredde. In fact nga tutudde nga bwe tutudde bwe tuti mu ddiiro naliwo. Ekikere ne kiva waggulu mu kasolya ne kimugwa mu nsawo. Kimala okumugwa mu nsawo ya saati waggulu. Can you imagine ekikere okubeera waggulu mu kasolya ne kivaayo ne kigwa wansi ne kimugwa mu nsawo ne kiva mu nsawo ate ne kigwa wansi ne kibula. Kyetuyita okuvanishinga. Ne kibula. Kimala okubula n'atandika okubulidinga ne tumukwata bamutwale mu ddwaliro n'afa. Witchcraft is real.
otegeera kyenjogerako. In fact the other year twayisawoko emyaka bwe gityo ne emyaka emitono ng'ebiri oba emeka sister waffe omulala n'afa. So how did you survive? Nze okusurvivinga kwena survivinga sobola kukinnyonnyola yali Katonda kubanga buli lunaku nakaabanga amaziga. I remember baganda bange wali omuganda wange naye muyimbi bamuyita Nuwa Mwanguzi. Yes. Yayogeranga ebigambo mu bulamu bwange n'angamba tojja kufa. I remember by then ekyewunyisa nali mbeera mu Sunday school naye nga yayogera tojja kufanga ye yalokoka obanga naye akyali musamize nga yeeraguzanga abalala. Yali mulokole abasinga abamu kuffe waka baali balokole especially bakulu baffe abamu baali balokole. Basurvivinga oba nabo balugenda? No, bo basurvivingira gye bali kubanga baali balokole. Gwolokosa otya? Kakati nze okulokoka nava butonga ndi mulokole. Era ebyo byonna byatuukangawo nga ndi mulokole n'emizimu egyatulumbanga nga ndi mulokole. Kati bano abaafa bali tebamanyi bulokole nga bagobera sayidi ya maama? Omu ku bo yali mulokole naye bo bali abaasooka baali si balokole. Bali tebabimanyi nabo bagenda mbino batunaaze ebidagala bakole. Yes, kakati oba tulina kyakola. Muzadde wa baakulaga olina okuyita. Tewali mami bwe yakuyitako n'aganja yankunaaze n'obigaana oba you had? Saagaana kubanga nali muto. Ng'otya n'okutya ogamba wala kino kye tosobola kujeemera muzadde. Saagaana. Yes. Kakati that very year nzijukira emizimu lwe gyatulumbanga ekintu ekyo kizibu nnyo okukyogera. Nze enkoko zanumbanga nga ntudde. Nga bwe ntudde wano. Enkoko ne zinumba bwetuuka wendi neekula. Okutuuka ku saizi gye ndiko ne tutandika okulwana. This is not a movie. Emizimu ne gijja mu kifaananyi ky'enkoko si birooto nga bwe tuli wano. Ne kisiba olulimi nga sisobola kwogera ne bitandika okujja ne tulwana. Kakati nfuluma wabweru mu nnyumba nga nkaabye nze n'amaziga. Mpulira ebintu binnuma omubiri gwonna nga bamaze okunkwakula. Akati nga tomanyi kiki kyenvamu naye nga nva mu lutalo. Nga ntuula nga bwe tutudde bwe tuti ne munyumya emboozi nga mbawulira naye nga siriiwo nga nze ndi magolo. Nga siriiwo. Kati kambuze wali obiraba wekka oba n'abali around nga babiraba? Baali tebabiraba. Kati ate ebyo ebizimu ebyannumbanga okunnwanyisa byalumbanga nga abantu tebaliiwo. Era nga nayagalanga nnyo okubeera awali abantu. Nga makinganga sure nga mbeera nnyo awali abantu ebizimu ebyo biremu okujja okunnumba. Yes. Era ndidukira abali ebusoga bayidi ekintu ekyo kyalumba ewaka abandi baali bakiidi. Ewaka kodiwa? Ewaife Mayuge gye ngenda oteeka concert. Yes, Mayuge. Mayuge wa? Mayuge Bugadde Town Council concert we lijja okuba ndi wa Mayuge. Akaalo bakeeta na malere. Waleeyo. So you're taking this charity at home basically? Yes, basically at home. But we shall talk about it later, not now. Yes. Kakati, you asked me na surviving antya. Yes, how did you survive? Okuva obuto nali mulokole. In fact nali mu bulokole naye nali saatulanga Yesu kubeera mulokozi wa bulamu bwange. Because okubeera omulokole tekitegeeza nti wayatula. Omala kwatula. Nga Bible bwegamba. Akati nakulira mu bulokole okuva mu Sunday school nga nnyimba nkola buli kimu naye nga ntewanyizibwa. Nga tonayatula ate nga nekyoliko kyennyini nga tonaba kukintanalize nga kitegeera nti kyekino. Yes. Akati Katonda yakozesa baganda bange babiri. Omu ali Mubende kyemanya ndaba bamuyita Musumba Johnson. Omulala ali Kampala Musumba Nuwa. Yabakozesanga bayogeranga nange nga bankansolinga kubanga nga bomanyi nti kyayogerwa ate kibaddewo naawe olowooza ojja kufa. Nali nkimanyi bulungi nti nzaddako. Nali nkimanyi bulungi. Akati okusurvivinga abadde Katonda. Amazima abadde Katonda. Kubanga saamanya byabulirawa. Ndi omu ku bantu Mukama be yalaga after all bino bimaze okubeera Mukama n'andaga byonna nga bwe byali. N'ebirala bye tutaamanya baganda bange bye bataategeera bano abaliwo n'embitegeera. Yes. And that is good. And once ebyo Katonda waba amaze okubilivinga, which means they are done. Yes. And that's the best part of it. Yes. Okay. Kakati ebyo byatuukawo nga mmaze okutereera nga mpulira nange nina eddembe nina emirembe abantu oyatula ddi? Okwatula
njatula 2005 okwatula nti ndokose yali 2005 nembatizibwa 2012 ku Conquerors. ani yakwatuza bishop wange by then yali akatandika obuweereza kati ntegedde amazima nasalawo ekisooka ekyansazaawo kubanga nalabira ddala nga ekirina okumponya ye Yesu yekka. Ekyokubiri kubanga bwe bulamu bwe nali mmanyidde twali twagezaako okunywa omwenge, twali twagezaako buli kika kya mwenge, twali twagezaako ebiragalalagala buli kimu kyonna. Nali muto mu myaka nga 10 awo plus. So you had access to drinking and doing all sorts of things. Nava buto kakati ekyewunyisa nava buto ng'ewaffe tugusogola. Nava buto nnyo nga bazadde bange bagusogolera ddala. Mwali musogola mwenge ki? Bwonna ebika byonna ewaka. So kati bwe ndaba omuvubuka nga yeewaana nti anywa bamweta tonto balina gwe beta tonto bigere amalwa bwasi kwete walaji. So you do it at home with mommy? Nga tubikola ne mami ne muzeyi. Okay, kati nga mugattamu eje myenge gye mukola ne mugattamu ne gali amasabo. Kamuza amasabo mwali mugalina oba mwali amasabo twali tetugalina. Bali bagendayo kubanga nze okugendako mu masabo nagendayo ebukojja. Nzijukira ebukojja. Nga batutu ogenda kolayo ki? Twali tugendayo kuluwumula. Nga maze okusoma nali nsomere ne mayuge then kuluwumula ne bantwala ne tubeere. Yes, kakati okutuuka ku masabo in fact the thing is amasaba ago mugalaba we natandika okakasiza nti Katonda w'amaanyi okusinga ebintu ebyo. Ensonga lwaki nasalawo nkwate ekkubo lino. I remember nali nnyimba mu Sunday school nga bwe nkugambye naye nga ebyamasabo saawula nti oba kino kituufu oba kino si kituufu. Lunaku lumu mba ntudde ndowooza n'ekyokuyimba oba we kyatandikira mba ntudde ku ssabo wennyini wabweru ku lubalaza. Yes, nandimanyi bulungi nnyo kubanga bakubanga n'abasamize emiggo ng'emizimu gibakubanga ntulira. Nali mmanyi nti lino ssabo. Si bantu please abantu balina okitegeera giba mizimu ge bayita amayindi. Yes, mba ntudde wabweru ntandika okusinza one of the songs ze twayimbanga mu Sunday school. Ntandika okusinza ennyimba ezo. Yes. Tandiko era mami Judith babiri nja munyumiza ebintu ebyo nayimba oluyimba lwe. Oluyimba mpambatira Mukama. Onsitule tata pambatira Mukama. Omponye nsenembi. Akati nga nsinza oluyimba olwo nagenda okuwulira. Era kino ne mami Judith temanyana nagenda okuwulira emiggo nga ngiwulira omusamize ng'akaaba omusamize mundeke bimukuba. Kakati ekintu ekyo mu ddakiika ntono nnyo ne bibula afuluma mu ssabo n'obusungu. Bwewawulira nga bamukuba gwe n'osirika owulire bamukubira kino nti oluba olina osirika. Akati wayitawo akaseera katono nnyo n'afuluma essabo ng'ali n'obusungu n'ankuba oluyi n'agamba maama wange jjawo akaanako katukubye emiggo. Era okuva ne kwolwo baali tebanzikiriza kubeerawo naye nawulirako nti ekyaleetedde ebyo kuyimbira nnyimba z'abalokole ku ssabo. Ate nga wali tuba twetagisa baziyita batya kusamira. Kusamira, yes. Ayo olikumbuza ino wandizaino okukuba embuutu babadi kuba kubomu olikumbuza mseto ndoluganda ekasta byona byona tulikolera ala mu bulungi bwa Katonda n'esanu n'okumanda n'okutegeera. So mu bero tuneka tulenga ate twetekatika tujje ku mu break Katonda then we tuba tuize baliko embozi oidinga byebindi wali wabyerabira oidi buli bweyiramu mubamu kyo mala wazula nga kiyaka buteri twali totukobeire twali awo olikoyembera bibyo bya mizimu gyava ejja. Banange iwe wona oli kubanga bona Baba TV
nga wabita ku mumbereyo ng'ebintu ebirina these things can be solved kasito sala obusale wakuba nti kankole ki kangeme enjira enentuufu okitegeera iwe baleke balabe ekika kubanga eri abakutiisa byakutambuza byabakola ki just make a decision omwaka guno nga gukaali kuwaako katuje mu break baliko waida atukobere atunumize ovaawo. Well, thank you so much for sparkling yourself on Baba TV. We love you so much. Tukaliwa program to Bisake Chibumba nize chisamira jana tuliwano ni mutamane wangu balikowa. The last time we brought him yatunumize mboze do. Wachi tuizeyo kuko inumeyo because mulimu omuntu ali kubicha mumbere otineyo. Iwe ngolowoza nti there is nothing you can do without those demons. Ntitosobola kubaawo ngozaba esejaba walugono baaki bakutiisatiisa nga nibosala kuko otyenjira bakoba ati ijakyo iwe bakulonda mu kika bakulonda niwe walondebwa baliko walitiko bamaani okujja okutegeera Katonda yayemba wabwembe luwemba ngali ku masabu meba babali kiboko baba bemigo ni Katonda yena yasiima ni mwene yaje okuwuliriza nti mwene niyavire kwa kubira bale emigo so kitegeeza ki nti omuntu gwe tuweereza tetuli kumujubisa tetumukolesa katemba byaliwo bayogera wenowulira. Why don't you make a decision? Yes, balikowa. So from there obali tukobera how you walokoka not so yes owavira okulokoka but yotegera nti Katonda wa amaani n'okwemba obwembe alina bakubyere ki bakubye bwogera nti lwemba ki oli kwemba mpambatira mukama oli kwogera ku mukama ole bano balina mukama waibwe ali wanakoba so tell us more about it. So kakati bwenavaawo in fact twali Buganda eyo kindi ku mwalo tuvaayo twire eno batukoba nti bwe mubanga mwakulira mu kanisa bwe muba mwakulira mu church tekitegeeza nti mwayatula Yesu kuba omulokozi w'obulamu bwammwe olwekyo twali tulina okwatula. So that was 2007 then okuva ne kolo nentandika okubeera omulokole nentandika okubeera omuweereza omujjuvu. Yes otandise okuyimba enyimba tulinawo nyimba nga mmeka kuba kati buyo otandise na zi charities zi concerts zonna tuzula soko tubulira enyimba tulinawo nyimba nga mmeka sofa. Enyimba ze tulina nina enyimba nyingi ezimu teziri recorded nenga nina enyimba nyingi okujjako ze bamanyi oluyimba asobola lwetwatandise nalwo nina oluyimba yimirira soko tuwe mwaka pera lwa asobola omuntu ayinza nti oli mulala nono mulala naye ate sazeewo mbalaga omukwano gwenonze omulungi abasinze ennyo ono yamanya nga sinatondebwa yampita nalinnya yanyamba ye musumba nange gwe mmanyi talimpaayo mu mannyo g'ensolo awulire eddoboozi lyange tangoba nsembeza kumpi wali zero mutuula neneebuuza yanjagalako kinange zatalina kalungi konna oba omulungi yasingayo omugago mwavu mumpi muwanvu atwagala kimutalisosola aneerabiza emikwano ndiwe ndibawuwe kuba asobola oliwuwe kubanga singa siye singa toli mulamu yakumanya nga tonnaba yingirana mu lubuto lw'abazadde bo yakutonda wamu lwe yatonda omwana we Yesu Kristo gwe yatuweera n'atufirira ku musaalaba kati lwaki gwokedde ku makya nga you are breathing nga you are still alive. Some abantu abamu akeza okuzukuka sina kuzukuka yayitiddeyo kati ize mugenzi oba omuntu aba mugenzi. So who are you not to thank God at this beautiful moment? Wow, but was such a beautiful song. Webali kukugira n'amalobozi butindi kubona you have now matured. Webali kusima bamba n'amalobozi gali maturing and someone is also maturing butimba ndoza ku growing. Do you have now a family? Have you grown with a family or you're still not searching yet. Or still looking around? I'm still single. I'll not say that I'm searching. You're still yet baking yourself. Ministering, and I'm still building something. Yes, I'm still growing myself.
but era nina okulaba ekintu waliyo ebimu ku bintu Katonda byazenga ayogera okuyita mu bannabbi ab'enjawulo abaweereza ab'enjawulo nange kennyini anjagala biraba so nina byesinalaba akati sinatandika kulowoozaayo eno naye nkyalaba kino Katonda naye obeerawo otya emyaka gy'ekivubuka kiyale okubeerawo bw'oba oli muweereza omanye abantu abakola ebintu ntu oba omuntu atulaba ng'olaba akola nnyo ebintu ntu mwenzi nnyo mukabakaba bwebityo abantu abo ayinza obutabeera possessed naye abantu abamu tebalina byakola whenever you give that thing a mind, yes, and I don't mind. Ekintu ekyo kitandika okwefunira ng'ekyokola. So for you, packed, what makes you so busy? I'm packed. Ekisooka ndi mukozi. Ekyokubiri ndi muyizi ku campus emu kyeyongerayo n'ebisomo gyange. Ekyokusatu ndi muweereza. I'm a full-time minister. Kyekisinga okubeera ekyomuwendo. Ministry serving mu Conquerors Ministries International. Yes, it is my mother church. Njagala nnyo bishop wange Frank Kibagendeka. Era mujja mulaba gye bujjako. Tugenda mulaba wako tuba tudda. Yes, mujja mulaba ku concert nina charity concert. Soko twajule charity concert yo. Charity concert eno egenda beera ina kuzomwezi nga 11 December. Tugenda beera owaffe wano e Busoga Mayuge district Bugade town council. Era nditegeeza abantu mena bali tubonanga mu side da wife eyo. Tulijja kubeeyo nsitwire emikwano gyange bona abembi abenda ulomba eri mbawuliranga mbabona ubone balijja kubaawo. That is next Sunday. Yeah, next Sunday. Okay. Next week. Not next Sunday but next week. The other Sunday. Yes. Okay. Tulina abembi banji n'aba gospel betulijja okuba nabo. Ba Joseph Ngoma. Wow. Twina Herbert. Yes. Jean Peace, Mima Michael. You're bringing all my obambetenti abanangu, my idols. Pastor Winnie kukiriza omukyalo yayi moremba yawe lyerinnya lyo. Yeri bali gulumizibwa. Is that no. Yes. Yahweh. Okay. Yahweh lyerinnya lyo. Okay. Now kati ntegeera. Nabe waife banja bali joba abebusoga. Nabebusoga banya bagendo berayo. Nolwekyo tulina mikwano gyaffe abali mu Kampala n'ebitundu ebiranyewo abagendo berayo. They are my supporters. Yes, okitegeeko otya? Engeri gye nkitegeekemu. Nkitegeike mu ngeri yakuweesa Katonda kitiibwa. Saayagala sente singa nayagala sente nandibadde nteeka wakati mu Kampala. Kubanga ninayo era obuwagizi bungi nnyo abantu abanjagala. Naye nasalawo nkitwala ewe. Naye obuwagizi bungi nnyo Kampala. Kati olowooza abe Kampala bo tebandikwagadde ba experience something like that. Na kino ekintu okirabanga concert naye it is a charity ministry. It is an outreach. Twagala tutuukirira abantu abo abaliko obulemu. Abali mu mbeera embi abali mu mbeera enzibu. It is a reason as why nasalawo ne ngamba kangende ku kyalo gye banzala. That's why it is Nyamba Hand to Home charity concert. Hand to Home. It is called Nyamba Hand to Home. Twetaaga okuyamba okusitula kuku abantu abali obubi ku kitundu kyewaife. That is Bugade Town Council. It is where we shall be. Yes. Concert ejja kuba wawene. Concert ejja kuba ku Conquerors Christian Life Church. Yes, Conquerors Christian Life Church building. Mu Bugade Town Council wene wenyini awo tugenda okubeera. Era abasinga mu Busoga bayidiwo. Our Bishop Frank is the LOC5 Mayuge district. So we tulijja okuba. Tuli kusuubira abantu bangi ab'ebitiibwa mikwano gyaife ab'eŋŋanda bangi abalijja okubaawo tusobole okola obuweereza buno. That's why nkukobye. And the other thing is abembi nga bano mikwano gyaife ba Pastor Joseph Ngoma, Pastor Twina n'abandi tibali kuidira na sente. They are also offering to God. They are just offering to God by the not even to God. They are offering to God's people. Kambuze.
yes, they are offering to go these people. Yes. But it's not easy to okuba toleyo oba twale no nga you have not provided them anything. What connections do you have with them? Kwa bantu banene boli kwogera ku boli no sasula bukaire nga butano okuve Kampala towards Bugade just mafuta gonkanga kuzira sasula ba kwogera bubi. Yes. Kusalawo sete ntono ino. So I just need that connection. There is no any other connection okujjako Katonda. Okay. Katonda kubanga ndi wakyalo nnyo nali wakyalo nnyo sandisobodde kusiŋŋaana baŋŋoma mu kibuga batwina n'abalala bennina abatasobola kubeerawo olw'obuvunaanyizibwa obulala. Omuyimbi omu yaŋŋamba omu ku banyambyeko abamentalins akatono bwe namulaba omulundi ogusooka bwe nasinkana naye twamitinga online n'aŋŋamba ekigambo kino nti nkwagala nnyo naye sigenda kukolera connection yonna. Weefeeko. N'aŋŋamba tolaba nti ndi serebu, tolaba nti ensi yonna emanyi nesigenda kukolera connection neegi. N'aŋŋamba genda ogwe ku bigere bya Mukama akukolere connection. You know, I used to tell people, ndi mulizi wanjiri, there is a difference between connection and contact. You know, those are contacts. Pastor Ngoma, Pastor Twina, banene nnyo kunze. Those are just contacts. Kati Yes. Connection kye kintu ekigatta omuntu ne contact. Contact kyeki. Connection kye kintu ekikugatta n'omuntu omunene. Gw'owulira nga weegomba okulaba, weegomba otuukako. Akati ekiri wakati wo kye tuyita connection. Kikuconnectinga. Connection kintu kyekyo kye wakozesa okuba nga oconnectinga with these big officials betumanyi nti bebali kutukwasa bebakwatidde bendera mu buweereza bwa Katonda mu gospel music. Kyensobola okugamba kiri kimu wakati wange nabo waliwo Katonda. Gwe tolaba nti mba nsobola okukaabirira abantu abonjagala munyambeko mbereko concert yange naye wakati wange nabo waliwo Katonda. Omanyi nti nsobola okeera ku makya ne ngamba nti njagala kakati passa Bugembe ne munonya nesimulaba naye ne ngenda mu maaso ga Mukama for just 2 days. Passa Bugembe n'akukubira esimu oba n'akuweereza message. Yatugamba nti mumpite ku table ntule nammwe tutesinga abantu mujje tutuule fembi tutese fembi kati Mukama njagala nkwatagana ne Bugembe njagala nkwatagana ne Bujingo njagala nkwatagana naye nkikoze ntya tufuna embeera gyo ogenda okulaba kasitala ekiri mu mutima gwo nga kyoli kumwagaliza kirina omulamwa abanki kubandi olukundo ogeza ino oluganda kirina omulamwa. God will create a way. Not only that, but even in your daily life nti woba olikwenda ogamaganida anoyinza okwenda okumunonya ku baba TV nga toli kumufuna tolikola wasaba Katonda ojokola oti nga dana idie ngaidie bukade idie kuzika yo omuntu gwaidie okuziika ojokola oti nga muli kind of somehow related. Kitegera Katonda yamuleta ayenga amulesa idie kuzika ayenga basically amulesa because of you, because you had requested, you know. Yes. Let's speak and pray and talk with God. He will bring whatever we need. Connections itida kubanga dinda abandi by the time wenguzi ata musente connecting irako muntu guli mwana bichi nagezako ne bigana. You are trying things on your own. Try things ngomaze okuba ngokola. There is some time back I was telling some friend of mine yangoba indo nakoze kino namkanena kugamba to okusaba yes Katonda tomumanyi nnyo. You're just learning spiritually, you are very low. Whenever you come up with an idea, just not Katonda yajikuleza, start it with him. When you start it with him, whatever he has started, he will be able to accomplish it. Naye bona atandikira wajitola wajiwa baliko wajiwole wajira alasa kitegeeza you have not included him. By the time you're including him is like I thought you're going to work it on your own. Era yakuleka wakola on your own. At the end of the day, you got this and this because you did not involve him. Kambuze tulikuja kusasula tulikuja kuingira bwerere. We are just going to bring donations. What exactly is it all about? byonna tulijja bikola era omuntu ali mu bitundu by'emayuge kino leka nkyogere mu lusogo olulungi lwene okusasula tujasasula ku 5,000 lwaki 5,000 ordinary twalowooza nti charity concert eno twenda ogikola aye twenda abantu banjire ebivulu ebisinga I'm telling you this mu kibuga
bali ku mitwalo 2 mitwalo 5 akati concert yonna erina kutandikira mu mitwalo awo kale ne okusinzira ku environment nti ate is a charity concert twagala kuyamba abantu awo benyini betugenda okuyamba ate bo batola mu sente kitegeeza nti ate oba tobayambye oba obayambye ku sente daibe beni okitegeera nolwekyo baterekere katona ate wabagulira yes wabagulira so akasente ako 15 zijja kuba ziweebwayo mu concert nga entry fee zituyambeko okufunamu akasente akatono n'okuwa mikwano gyaffe amafuta abaweereza abagenda obeerawo bawe ku mafuta just 15 then bavyayipa emitwalo 2 tebo y'abantu bana ejja kuba ya mitwalo 10 yes kowola abakulembeze bakowole baide concert because the people you're going to be helping era babayiwe kyona kiba fine call upon them the leaders abakulembeze abewaife wano mbeeta nendo okubeeta mwena yes n'okusingira abe mayuge iganga ebitundu ebituwira ine iganga idinda buvuma yes bujiri mu mutima ogw'ekyewombeefu lusogala ngeti lulungi naye naawo mutima ogw'ekyewombeefu nsaba mwide mbeewo concert yange gyentumye enyamba handi to home charity concert ebintu bino ndibikola tilwakubanga nenda bambone tilwakubanga nenda kuba mu kamera tilwakubanga nenda bangulumize no kyendikola kigulumiza Katonda n'ensonga lwaki nsazeewo kikolera mu kyalo kisobola okuyamba abantu ababazira ku mwasirizi n'ekiseera ekyera era ekiseera kino kyene nyongera okuyita mikwano gyange mwenna abali Kampala Mbarara Mubende ebiki mutuweereze support osobola okuweereza support era tulina abantu tulina taxi bill ezigenda okuva e Kampala okujja okubeerawo mikwano gyange tulina abagenda okuva Iganga Jinja those friends of yours bagenda kuleetako n'ebintu yes balina batandise dda batandise contributing a sente engoye batandise dda okuleeta engoye and some other donations sobola okuwaayo so which means nti oli newaba talina sente naye nga alina engatto simbi naye zimunyiga asobola ozireeta olina olugoye olina kilo za sukaali olina omuceere olina kasooli kuba kati season zeezo olina ebijanjaalo bring those things kubanga munnange there are people who are sleeping hungry people are moving nga tibazira ngoye omuntu ajja okulambala nga enduba weejja okugwira yena walamba alira azira mafuta kubanga ingira azira kando azira ki let's come out fena mostly abakulembeze banange oyizo okirowooza nti oli kuditereka for later ate omuntu kuditerekera for later nti onamufuna ku campaign need to survive right now and you may not be able to identify this person but through this charity bona baidinti charity bali gikola tubenga tuyambibwa ifa abazira ku tinti tibesobola ayabetagisako kubanga bagembebwako so you as a leader come out woboli osobola okugula ebidaziri byebiwerako ebyebikopo bigule bya sente don't and bring it there osobola okugulayo bi bucket byebiwerako bigule obirete bibeseni kebe birete amasuka engaitongedo muli mu baida wabantu abali eyo nga yali mu kyalo nga yazira kalega bai obulego mu bunja abakyala knickers, underwears, half petties. Buy them for these people. Omuntu bajja kumuwa kintu kirala but my dear the blessing you're going to get you who has donated who has given it out oh my God toja kwedusa in your life abantu abandi tujja twasaba and you're like God is not answering there's something you are not doing try out charity try out caring try out giving out oida kubona emikisa gya Katonda kiringeri abantu abatayidi Katonda ba oidi Katonda eno oina omugema wanonyogera yasumula bwe kibu kyali kwetaza so that is it banange abali kutubona aba ministers ne muyambe abantu bano tubenga ate tukigemaganiza wala so munange tusigeze obudachi kabutono give us your last words to stimulate them my last words njagala okusima Katonda n'okumwebaza kulwa mikwano gyange mwenna abanjagala abagala gospel music okwetoola ensi yonna abagira Richard Balikowa ne ministries endala zenkola mu outreaches nyongero bayita mu mutima omulungi baganda bange ne bannyinaffe
mujje tubeerewo enaku z'omwezi nga 11 December. Si kyekyoka, kwata kyolina kyonna. Bannaffe abali ebweru w'eggwanga, nina sister wange omulungi ennyo gospel promoter bamuyita Jenda Chef, akola omulimu gw'amaanyi nnyo mu bayimbi ba gospel, alina omutima omulungi. Ndowooza ondaba nkuyita bambi baako nekyokwata era abantu bano tujja kibalaga. Mikwano gyange mwenna abagala gospel music, kyetukola tubuulira njiri. Genda osome Matayo 25:41 olunyiriri bajja kulaga. Nimwe abali ebusoga nongera okubeeta baganda bange banina ife okusingira irala abali ku Mtaka campus na Kawaiga branch, tubeeta abali Mayuge, tubeeta ba LC5 ba local leaders, ba religious leaders. Mbeta concert ena kudomezi nga kulala December and different churches also, and different churches. Mbasaba we are in this together, we are a team. Yes, mbasaba mwide tubeewo. Amen. Akasemba yakatalekeka. Ndowooza leka kaje leka kagende eri bayimbi bannange especially ba upcoming. Tubadde tukyogerako, mbasaba mufube nnyo muweereze Katonda, muleme kuweereza bantu. There are some other people nga babadde bakola ekintu nga bakikola si lwakuba nti bakikolera Katonda, ne bakikolera abantu be bawulira nga babagala. There is a certain friend of mine yangamba akati oyimba nnyo ennyimba nga za siro kubako ennyimba nga za speed, ne mugamba nedda siri bwentyo. N'olwekyo yimba omutima gwo, yimba omutima gwa Katonda, tolwana nnyo kuyitawo, lwana Katonda akuyiseewo. Katonda alina kye yakuteekerateekera era agenda kuyisaawo mu linnya erya Yesu. N'olwekyo kansiibule, njagala okutumirako kansiibule mu ngeri eno, njagala okutumirako abakyala n'abaami abanjagala ennyo sobola boogera kubanga bangi. Ntumirako ba promoters banga benjawulo, promoter Sarah, ntumirako promoter Jovan e Kampala, ntumirako promoter Jenda Chef sister ngoyo, ntumirako abayimbi bataata bonna ne bamaama batusookawo mu kintu. Mbatumiddeko nnyo Pastor Bugembe, Pastor Judith n'abalala mwenna mbaagala nnyo ba Levikson. Mukama abawo mukisa, tusinkane ennaku z'omwezi nga 11 December e Mayuge. Mukama abawo mukisa. Yes, thank you so much for joining us on Baba TV program. Tumsake Chibumbe Kajam Maiso oyo abayini baliko wa Richard. Let's do it. Tuchikole no mutimogo. Let's come to the mubunji tulete bichimu tubenga tusobola okubanga tuchikwayo bandange eisano eriyo omuntu gwojo okuwa Katonda bwajo okusanuka, and whatever has been tied up by you or by the devil nga buli kimu kikutambula, just know the Almighty is going to release it. Those are blessings. Okugaba kulungi kusinga okuweebwa giving banange singo ide ekyama ekirimu ekyo. Aye mumbera entono ndachekero no dit right now. Let's go for break katono kati, then when we come back mbawe ateka byekirapo nga kirungi tovaawo katwire.